Muhammad Ssejjirinya omwaka gw'omutuufu gwe yazaalibwamu abamu bagutankana, abalala bagamba yazaalibwa mu mwaka gwa 1987, abalala bagamba mu mwaka gwa 1988. Naye bye tufunyeewo biraga nti ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 Gatonnya w'omwaka gwa 1987. Ono yazaalibwa ku kyalo Butale, ku kyalo Kaddugala mu disitulikiti y'e Masaka, ng'ono yazaalibwa mu maka gw'omwami Peter Ssemaganda n'omukyala Justin Nakajumba mu bitundu ebyo by'e Masaka. Muhammad Ssejjirinya yatandikira ku ssomero lya Kaddugala Primary School, ng'eno gye yasomera okuva bwe yatandika okusoma okutuuka ekibiina ekyomusanvu bakiyita P7. Bwe yamaliriza ekibiina ekyomusanvu yeeyongerayo ku ssomero lya Kaddugala Secondary School, ng'eno yasomerayo okuva mu siniya esooka okutuuka siniya ey'okusatu. Bazadde be baakamutemera nti ebisale by'essomero byabadde bamusasulira biweddewo. Olw'okuba Ssejjirinya yali mujagujagu, yafuna abagabirizi b'obuyambi. Waliwo omusajja gwe yeekwatako n'amusaba okumungira yasome, kuba kitaawe yali amutegeezezza nti ono agenda kumutwala e Masaka mu nnyendo asobole okuyiga obwamakanika nga mutwala mu galagi. Ssejjirinya omwami ono yamusitula n'amugya e Masaka, kigambibwa yamuleetera ku loole y'amatooke era yamutuusiza bw'ayiise n'amutwala ku ssomero erimanyiddwa nga Pimba Secondary School, lino era nga liri mu Kawempe North. Ssejjirinya eno yasomerayo okuva siniya esooka okutuuka siniya ey'omukaaga era nga ayambibwako mu bisale eby'essomero. Ku ssomero lino lya Pimba Secondary School mu siniya ey'okutaano, Ssejjirinya yeesimbawo okubeera head boy oba omukulembeze w'abayizi ku ssomero lino. Wabula abakulu ku ssomero lino, engeri Ssejjirinya gye yali nga ava mudde oba nga ava waka nga bw'asoma, amateeka ku biseera ebyo ku ssomero gaali tegamukkiriza, nga bagamba nti omuntu akulembera abayizi n'okuba kwa ssempisa okwata obudde byonna alina okuba nga wa kisulo. Ssejjirinya yakulemberamu abayizi ku ssomero eryo ne beegugunga okusobola okuwakanya enkola eno, era mu bigambo bye agamba nti yagungunga abayizi oba yakunga abayizi nga buli afuna emmere agitwala ku ofiisi ey'omukulu w'essomero, era kino kyakolebwa etteeka lino ne likyusibwa. Ssejjirinya akalulu kaabaawo yalondebwa era n'afuuka omukulembeze ow'essomero lino w'abayizi. Ssejjirinya wadde yalinga akyali ku ssomero, yeyatiikirira nnyo bwe yalinga akuba amasimu ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo oba egya rediyo. Ebiseera ebyo TV zaali tezinnaba kukyaka nnyo. Ku mikutu gya rediyo egy'enjawulo nga yeeyita Ssejjirinya Muhammad MP2B eddoboozi ly'ekyebando. Era ono yayatiikirira nnyo wadde yalinga akyali ku ssomero. Kyembadde sikugambye nti ne mu kulayira wali ng'amaze okuwangula obukulembeze bw'abayizi ku ssomero lya Pimba Secondary School, abamu ku bantu be yayita okujja okubeerawo ng'alayira ye yali omubaka wa Paalamenti ebiseera ebyo wa Kampala Central y'omuloodi kati Erias Lukwago, era n'ayatiikirira nnyo nga eyali ayingidde ebyobufuzi ebya activism oba kiyite ebyokulwanirira n'okubeera ku kkubo okwekalakaasa. Muhammad Ssejjirinya mu mwaka gwa 2011 yeesowolayo n'ayagala yeesimbewo ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti bwa Kawempe North. Ebiseera ebyo Latifu Ssebagala Sengendo Honorable ye yali omubaka w'ekitundu ekyo. Ono bamukuba n'enkoona n'enywa, wadde nga bangi abaali bazze nga bamuwabula nti weesimbawo oluyinza obutawangula, naye ye lwa ambitions ze yalina yeesimbawo, era wadde akalulu kamukuba teyaggwamu maanyi. Mu 2016 Honorable Muhammad Ssejjirinya yaweebwa amagezi nti taddayo ku bubaka bwa Paalamenti, yeesimbewo nga kansala LC5 oba ng'akika ku KCCA gimuyite Lord Kansala. Era mu 2016 ono yeewandiisa era n'alondebwa okubeera Lord Kansala ng'akiikirira ebitundu by'e Kawempe eyo okubakiikirira ku KCCA. Ono akalulu yakawuuta buva era n'alayira. Ono ebiseera ebyo yali wa FDC era yagira ku kaadi eya FDC. Honorable Muhammad Ssejjirinya ajjukirwa nnyo ebiseera mu mwaka gwa 2015 we waliwo enkola eya digital migration, okuva okulaba TV nga tukozesa antena okudda ku bisowaani oba giyite digital. Ono yetikako TV n'azikulukusa okuzitwala ku kitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ki UCC, era akavuvungano kaali k'amaanyi nga wakanya enkola eno ng'agamba nti yali egenda kusosola mu bantu abawejjere kuba enkola eya digital eyaleetebwa yakusasulira, naye nga ebiseera biri yalinga yakola antena ng'onoonya bunoonya sigino na antena yo
era nga yagamba nti ebiseera ebyo baali gavumenti yeekobanye okufufugaza omuntu wa wansi. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yasalawo okwesimbawo mu Kyaddondo East mu mwaka gwa 2017 nga Apollo Kantinti amaze okugibwayo mu Kyaddondo East mu Parliament. Honorable Ssegirinya y'omu ku bantu abaali ku lusegere era abatandikawo ekisinde nga bali wamu n'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ekya People Power. Ono yali musaale nnyo engeri gye yali amaze ebbanga nga akuguse mu byobufuzi ebya activism oba ebyokulwanagana, era yali musaale nnyo okulaba nga omukulembeze w'ekibiina kino ki National Unity Platform awangula ekifo ekyo eky'obubaka bwa Parliament ekya Dondo East. Mu biseera byatogikwatako Honorable Ssegirinya ajjukirwa nnyo nga weyeekalakaasako ku Parliament awo n'aleeta ne red ribbon oba obuwero obumyufu. Mu biseera byatogikwatako n'abuyiwa ku mulyango gwa Parliament gwonna ng'agamba nti buli mubaka yenna n'ayagala okuyingira nga taze ne kaliboni aka akamyufu ajja asobola okukalonda awo n'ayingira nako. Ebiseera ebyo togikwatako yali ekutte wansi ne waggulu, era ono yalabibwako nga apirimpya emisinde nga ab'ebyokwerinda bamugoba okudduka okuyingira ku KCCM gate omwo ne bagezaako n'okumufuukuuzaayo wabula n'ababula. Muhammad Ssegirinya era ajjukirwa nnyo ebiseera abaana abakolera emirimu gyabwe mu mawanga akusingira ddala ag'ebuwalabu ebbanga eryo baali batulugunyizibwa okuviira ddala emabega eyo. Muhammad Ssegirinya yalaba nga gavumenti efuuse kyesirikidde, yavaayo n'akwata omufaliso n'eppiro n'ebidomola n'agamba nti agenze kwebaka ku Parliament okulaba ng'ensonga zino Parliament ezigonjoola bannayuganda abakolera mu mawanga ga Bulaaya oba ne mawanga ga Buwalabu eyo abayisibwa obubi, amateeka gabalamulenga gakangavvule n'abo ababayisa obubi wamu n'abo ababayisiddwa obubi okubakomyawo mu ggwanga. Ssegirinya byonna yalinganga agezaako okubikola. Era ng'omukama waaterabira abantu be mu mwaka gwa 2021 Honorable Muhammad Ssegirinya yaweebwa tiketi okwesimbawo okubeera omubaka wa Kawempe North. Kiri kye yeesimbawo mu 2011 n'awangulwa, era kadi yamuweebwa ne yeesimbawo n'akalulu n'akawutabuva n'awangula ne incumbent yaliwo ebiseera ebyo, n'atuuka n'okugereesa nti gwe mpangudde Latifu Ssebagala ne ku polling station kwalondera muwangudde ne mukyala wankubidde kasimu n'angamba Ssegirinya akalulu nakawadde gwe. Kwegamba Ssegirinya abadde muntu omusaaze wadde nga abadde alumirirwa nnyo abantu naddala abo abayita mu bizibu. Kyembadde sikugambye ekirala nti emabegakaawo mu mwaka gwa 2000 2017 awo omulombi w'edduwa Sheikh Umaru Enansana kigambibwa nti waliwo omukyala gwe yali yazaalamu omwana wabula ng'omwana tamuwa buyambi, era omwana ono yafa naye Sheikh Umaru n'agaana okulaba ng'omwana ono aziikibwa ku bijja bajjajjabe wamu n'okuteekamu ensimbi okulaba ng'omwana ono aziikibwa. Ssegirinya yayambako omukyalo ono okusitula omulambo okugutwala mu maka ga Sheikh Umaru Enansana, era ensonga lwaki Umaru ono abadde ng'avaayo ebiseera ebisinga ng'agamba nti asaba nnyo Katonda okulaba nga Ssegirinya yamusooka okufa alabe ku ntaana ye olw'ekyo kye yamukola nti bizinensi ye y'okusaba edduwa n'okusabira abantu ono yagirinnyamu, era Sheikh Umaru okuva olwo teyadda ngulu n'aguwa paka ku ttaka nakati mu kkomera gy'ali. Honorable Ssegirinya bwe yamala okulondebwa ku bubaka bwa Parliament mu kalulu ka bonna aka 2021 yatwalibwako mu kkooti nga bagamba eby'obugirizi bwe tebimala, naye oluvannyuma omusango ogwo yaguwuuta. Ssegirinya mu bigambo bye azze agamba nti manifesto ye gye yasuubiza abantu nga yeesimbawo e Kawempe North yagituukiriza mu myezi 3, nga bino byeyolekera mu ambulance gye yagula, eddwaliro lye yateekawo, Segi box wamu n'ebintu ebirala okuyambako abaana okusoma wamu n'okulaba nga embeera y'abantu mu Kawempe North etereera. Ssegirinya agamba nti bino mu myezi 3 yali amaze okubituukiriza nga yagala kwongera kubyongera mu maanyi, nga yagamba nti afazaali waba ayagala kulya ku ssente ajja kuzira ku kisanja ekiddako, naye ekisanja ekisooka alina kuweereza abantu. Mu mwezi ogw'omunaana Ssegirinya nga yalayira mu mwezi ogwokutaano mu 2021 yakwatibwa n'asibibwa mu kkomera ku biteeberezebwa okubanga yali emabega w'ebijambi ebyali e Masaka. Gono yakwatibwa ne Honorable Alan Ssewanyana. Bano baateebwa baweebwa bail wadde nga poliisi wamu n'ab'ebyokwerinda abalala baddamu ne babakwata oluvannyuma lw'okuteebwa.
Kigambibwa nti okufa kwe buli kimu kyonna kivudde ku kkomera Honorable Ssegirinnya gy'amaze emyaka egisoba mu 3 ng'awangaalira eyo ekitalya. Baaleetebwanga mu makooti ag'enjawulo naye nga tebafuna bail. Obulwadde ne bumusenkenya okutuuka lwavuddeyo n'agezaako okwejjanjaba wadde nga Katonda tamusobozesezza. Ekirala Muhammad Ssegirinnya ekigenda okulwawo nga kimujjukirwako newe yabeeranga ku TV n'alaba muntu abonaabona, omukyala atulugunyizibwa, omwana tasoma, yasitukirangamu okugenda okulaba kyo kibadde era omuntu oyo n'amugjayo okusobola okujja omujjanjaba. We yabeerera omubaka wa Parliament nga yakayingira, abaana bangi abaalagibwa nga abalwadde bayinga bali mu byalo. Waliwo n'omwana gwe nalaba yali mu disitulikiti y'e Nakaseke eyo. Ssegirinnya yakwata ambulance ye n'agenda omwana oyo n'amugjayo n'amuleeta n'afuna obujjanjabi era omwana oyo n'atereera. Honorable Ssegirinnya agenda kuziikibwa eri ku butaka bwe ku kyalo gy'azaalibwa e Butale Kaddugala mu disitulikiti y'e Masaka ku lunaku olwa Sunday luno. Continue fighting hard, Mr. Update. Mohamed Katabira, Lubalusewa TV. Lubalusewa TV, mazima ku mazima.